King Shiba akyalidde omukunja atasera era n'abaako n'ebitafutafu byamutwalidde ate ye omubaka Zaake Francis atabukidde mu Parliament oluvannyuma lw'okusaba Parliament esobole okuba nga balaga akatambi ka Bobi Wine nga bamukwata okuva ku kisaawe bw'atyo Speaker kyagaanye era Zaake n'atabuka ne banne era Parliament n'ebagoba misinde byonna mbikuleetedde mu maaso awo ate ye Tamale Junior emmotoka ye bambi eweddewo emmotoka empya gye yakagula Subaru emmyufu bambi musajja wattu eweddewo byonna mbikuleetedde naye nga nkujjukiza video eno gimpere like ate subscribing gwe atanaba kuba nga subscribing ate tusobole okuba nga tutambulamu nga family eya Wonderboy UG Media kale embeera bwetyo bweri nga njala kutwalirawo mu mbwe zaffe ze tulina olunaku olwaleero. Anja kutandika ne omukunja atasera ensonga zikyalanda naye nga olunaku olwaleero King Shiba we finally alabiseeko wali mu ku police station wali Nateete n'abanga bambi asobodde okuba nga amwetikkira ebimu obwokulya mpola asobole okuba nga akyusako ku diet nga embeera y'ekkomera we mugimanyi azze bambi era ne basalawo okuba nga beesoga emboozi y'akafubo tetutegedde baadde banyumya ku biki naye nga basobodde okuba nga banyumiza ddala oboolyawo emboozi nga bo ababiri ensi yabadde emanyi ababiri bano tebakyali makambugu naye nga ekikola era leero King Shiba kyakoze akyongedde okuba nga kiraga bambi yadde byonna byaliwo naye mukunja we akyamwagala era nga abambi bw'ati asobodde okuba nga agenda maaso abantu bangi bagezaako okuba nga bayitayo bambi oluvudde awo n'agenda mumanyi asigize mutunde anduza basobodde omumanyi n'abalala bangi bambi n'asobola okuba nga amusabira embeera nga Shiba yoyo amusaasira bambi amuggyeyo amukomera wali ajali so bambi Shiba tujja kwebaza okulaba nga at least you're one of a kind embeera ogitereddewo ddala era nga bambi kibadde kya kitiibwa nnyo okulaba nga asobodde okuba nga ateekawo embeera eyo ey'okuba nga asabira mukunja we ngenda kuba mbikuwa mu maaso awo ebyo nga mbitadde ku bbali ate ye mutabani wa Mirundi Senior Tamale Mirundi Junior oluvannyuma lw'okuba nga olunaku olwaleero abadde alina gy'ayolekera Subaru ye bambi bagikoonye almost nebanga ekoseddwa byansusso olw'ensonga emmotoka ennene gy'olaba eyo ekika kya TX Pajero asobodde okuba nga amukoona naye nga ababaddewo ng'embeera eno happeninga bategeezezza nti mutabani wa Mirundi yabadde mu nsobi era nga bo bagamba nti omukulu avuze bubi era ky'ova olaba asobodde okuba nga atomerwa ye mutabani wa Mirundi agamba tabadde na buzibu bwonna wabula ono omusajja wa TX avugidde ddala bubi era avugisizza kimama ky'ova olaba asobodde okuba nga emmotoka agisaanyawo kati saagala kuba nga mbyogera ngenda kuba ensonga zino nzikuwa maaso awo era nga tulabyeko Tamale Mirundi Junior nga atabuse nga munyiivu byansusso amugambye temugwa awo leero gw'otomedde tomumanyi ogenda kuba nga okiwulira mutabani wa Mirundi abadde taseka ng'era tasalikako musale era tumulabe ng'akuba obusimu ab'obuyinza basobole okuba nga ensonga zino bazingiriramu ddala basobole okuba nga omusajja w'emmotoka eyo ennene basobole okuba nga bamukwata emmotoka eno ffenna tukimanyi mpya tennaweza na wiikisi 3 ku kkubo naye nga bambi essaawa eno omusajja wattu amaziga gakaaba gakomba Tamale Mirundi Junior kansooke nkuwe embeera ebaddewo ate nzije nkuwe Zaake.
ebyomubaka zaake birungi si birungi. Olwaleero nate era ataddewo ensasagge wali mu Parliament bwe bamuwadde olukusa okubaako kyayogera. MP zaake omubaka wa Mityana Municipality Francis Zaake Butebi atabuse bw'asabye Speaker wa Parliament okubanga azanya clip eya Bobi Wine bwe baali bamukwata okuva ku kisaawe Entebbe wiikisi nga 2 eziyise. Francis Zaake abadde omunyiikaavu n'omukambwe wakati mu luyogaano olw'ababaka banne okubadde Honorable Joyce Baagala ne website ze ye Mityana, Betty Nambooze ow'Emukono, Honorable Nyeko Derrick ne Francis Kabuye babadde batabbu nnyo wali n'ababaka kw'ossa ababaka ba Nuupu abalala nga bagamba nti President waabwe Bobi Wine bamukwata bubi era bo basaba Speaker azanye akatambi ako era nga bwe bazanya akakinyamatama akiyasaba nga Zaake bwe yali amuyisaamu eggaali last week. Zaake ono abadde munyiikaavu nnyo era nga ekidiidde ye Speaker Tayeebwa Thomas okubanga bano abagobye okubanga balidda mu Parliament after ennaku 3. Agamba nti bakozesezza empisa embi era nga bo tebasobola kubanga baba accommodating era nga abo benkusomedde abataano bagobye nkujjukiza okuli Joyce Baagala, Zaake kennyini, Nambooze Bakireke, Honorable Kabuye akosa Honorable Nyeko Derrick. Ono yali kunyonyeemu ne Bobi Wine olunaku lwe baamukwata. So Speaker bw'ati agambye tasobola kugumiikiriza basajja bakulu bano kuyisa mu Parliament ye Lugaayu era bw'atyo n'abasuspendinga ennaku 3. Embeera bw'etyo bwe badde. Zaake alina by'ayogedde era nga for now njagala kubanga mukulekera Francis Zaake Butebi ate nawe owulire obuzibu buvudde ku katambi akakwatibwa era ke kaleese ttabbu nti Bobi Wine bamukwata batawe batyo okufa ku nnyonyi. Kankwe Zaake ate ngenda kubanga nkomawo ate tulabe bwe tumaliriza. Tewaliwo kigenda kukutiisa kubanga bye batukoze bingi nnyo bye bakoze bannayuganda bingi nnyo nga Parliament yeesulirayo gwa Nagamba. Era wano olabye bulungi nnyo nti Lwokuna bakkiriza vidiyo yange bagizanye mu Parliament yawo nga tekibanga nawo nga tekikirizibwa na kukkirizibwa ne bamenya amateeka ga Parliament nga bulijjo badde bamenya amateeka mu bamanyi wano bamenya amateeka en extension ya dictatorship ya Museveni gye tulimu wano mu Parliament ne bakkiriza bulungi nnyo ne bagizanya ne balaba nga n'obujulizi tebukola ki tebuliwo wadde n'akatono. So mu mbeera eyo olwaleero netugamba naffe tuleeta vidiyo olwaleero tulabe nga olwaleero luno bala ensi yonna eraba bulungi nnyo obumenyi bw'amateeka obugenda maaso mu ggwanga lino, engeri gye batutulugunyamu, engeri gye bakwatamu bannayuganda, engeri gye bakwatamu abakulembeze, engeri gye beeyisaamu nga Ministry of Internal Affairs bwerese ripooti yayo ng'ejjudde obulimba ne tugakateka tubikkeyo babirabeko bulungi nnyo. So kati bo balowooza nti bagenda kutiisatiisa n'otugoba tetugenda kutya tubaliwo kigenda kututiisatiisa nzibu kiba kitegeeza kubeera wano paka tugenda kubeera oba batugana tugenda kujja tubeerewo paka okulaba nga ensonga z'abannayuganda tuzituusa kubanga nze nalondebwa abantu b'e Mityana Municipality kukiikirira nsonga zaabwe okulaba nga tubeerawo paka.